Nyongera okwaniriza ku mawulire agabuutikidde akawungeezi kano tugatandise ne poliisi etandise omuyiggo gw'abazigu ab'emmundu abaalumbye amasomero okuli erya St Andrew Kaggwa S.S ne Latifa Mixed Secondary School Kabimbiri mu Town Council y'e Kasawo mu district y'e Mukono ne bakuba abantu n'okulumya n'okutta omusomesa n'omukuumi n'avaawo n'ebisago eby'amaanyi. Bino byonna byabaddewo mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Ekikanga Akibuutikidde abayizi abasomesa n'abazadde mu masomero abiri agasangibwa mu kibuga Kabimbiri Kasawo Town Council mu district y'Mukono abazigu ab'emmundu bwe balumbye amasomero abiri mu kiro ekikeesezza olwaleero batta omusomesa ne balumya omukuumi n'okubba kompyuta ne ssente. Latifa Next wali bagirumbye ne batwala kompyuta zonna na biki era abayizi bonna ne babasibiramu ne ssente Andrew kyekimu nate ekibi ekiwo ne kigattibwako n'okutta. Okusinziira ku atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Mukono Rashid Kikomeko essomero lya St Andrew Kaggwa S.S Kabimbiri lyalumbiddwa ne battayo omusomesa n'okulumya omukuumi ate ku Latifa Mixed S.S ne babbayo kompyuta ezitannamanyika. Ekyokufiirwa ate n'okubbibwa abazigu bano twala kusaba poliisi eyongeremu amaanyi ate n'amasomero gennyini geeteeketeeke nga bakozesa ku bakuumi abalina kubikuuma bisingako babadde nabyo. Omukulu w'essomero lya St Andrew Rose Namukuwa yagambye nti omusomesa attiddwa ye Joseph Miro emyaka 65 nga abadde akuma abayizi balenzi ng'asomesa essomero lya geography so nga ye omukuumi Bernard Ajobe. Wabula omusomesa waffe bamukubye ne bamutta n'omukuumi waffe ow'oku geeti omukuumi omu Ajobe Bernard naye bamukubye feesi n'ezimba. Olw'ensi n'ekiyongobera abayizi bamubazirise ne basitula okubatwala mu kifo wajjanjabirwa okuwa obujjanjabi. Poliisi ng'ekulembeddwamu Gyewabbwa Bwire bagenze kusomera battidde omusomesa okwekebejja ekifo n'okulaba engeri obulumbaganyi gye bwakoleddwamu. Namukwaya ategeeza nti abazigu bano abadde n'emmundu okuleka okutema n'okubba omusomesa obutayimbwa obwamusi bamenya ofiisi y'omukulu w'essomero n'omumyuka ne babba kompyuta 2 laptops ako ne ssente. Omukulu w'essomero lya St Andrew Kaggwa Kabimbiri twalumbiddwa abazigu ne bayingira mu ssomero lyaffe ne bamenya ofiisi zonna batutte ebintu bingi kompyuta laptops. Father Ignatius Kaita bwana mukulu w'ekigo Kabimbiri akulembeddemu ekitamiro kya mmisa okugumya abasomesa abayizi okubakwaza Katonda. Era tusaba abantu abakola ebintu ebikyamu ng'ebyo beddemu mu mutima batwala ebintu ng'ebyo obusente bwe bagenda okufuna mbaga tebujja kuba buweddewo naye ng'ate obulamu bw'abantu buwedde. Father Kaita avumidde ebikolo bino n'agamba nti obubbi bususenyi Kabimbiri nga nemwekereza bakamenya enfunda nnyingi ng'ayisoba mu 6. Ongeremu ate ekitundu ky'e Kabimbiri obubbi bungi nnyo ffe gyonna ku kigo batumenya emirundi egiwerera ddala tuba n'abakuumi osanga abakuumi oluusi obuzibu bubayitirirako nga tebasobola. Twogedde ku naamu ku bazadde bavumirira ekikolwa kino basaba poliisi efube okuwa amasomero obukuumi. Nikyo tumanyi bakyavudde ku kyo bakyavudde ku kintu n'ensisi y'amaanyi. Batusaba gavumenti etuyambeko ereka abasirikale banoonyereza munnaye Kabimbiri esusse n'obubbi. Tutandise okunoonyereza naye waliwo omusirikale omu etukutte omukuumi wa ssomero ono bamuyita okuli Bernard atali mukaddukulu kavu. Ategeeza nti okumaliza kukyagenda mu maaso okusula abenyigidde mu bikolwa bino. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu lino. Omuliro ogutanategereka kwe guvudde gukutte ne gusaanyaawo amayumba g'abantu mu Kakajjo zone mu bitundu by'omu Kisenyi wano mu Kampala. Gugenza okukwata nno nga wakayita omwezi gumu gwokka ng'omuliro kye gujje gukwata era ne gusaanyaawo ebintu ebiwerako mu kitundu kyekimu. Omuliro ogutanategereka kwe guvudde gusaanyizaawo ebintu bya bukadde na bukadde mu zooni ya Kakajjo mu Kisenyi mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kigambibwa nti gutandise ku ssaawa 10 era okusinziira ku babaddewo gutandikidde mu kiyumba kya kasooli ne gusaasaanira amayumba agaliraanyeewo. Gwavudde wano nsula wano kati okuvaayo okola kyokugulawo olugi awo
nayidde mukale kakiyaye wano nange ne munnange omuntu amututemu Kiruddu. Ebiyidde mulimu ebyuma bya kasooli saako n'amayumba era nga waliwo n'abantu abasimatuse n'ebisago eby'amaanyi. Wabaddewo vaawo mpitewo ng'abantu bagezaako okutaasa ebimu ku bintu byabwe bireme okujjira mu muliro guno yadde ng'ebisinga bisirise. Poliisi ezikiza omuliro etuuse mu kifo kino n'etandika okulwanagana n'omuliro ng'eyambibwako abatuuze okutuusa lwe bagusinziza amaanyi. Abatuuze ne bannannyini mayumba bavudde mu mbeera olwa poliisi ate okulwawo okuleeta ambyulensi okutwala abakoseddwa mu ddwaliro nga bano babadde balaaja n'olw'obulumi. Nga wayise ekiseera ambyulensi eya Red Cross etuuse n'eya poliisi ne zitwala abantu bano mu ddwaliro bafuna obujjanjabi. Guno mulundi gwakubiri omwaka guno ng'omuliro gwokya amayumba n'ebyuma bya kasooli mu Kisenyi mu zooni ya Kakajjo ng'ogwasooka gwakwata ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogwokubiri era ebintu bingi ne bitokomoka. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirwano Patrick Onyango ategeezezza nti abantu babiri balumiziddwa ng'ekyomukisa omulungi mpaawo afiiridde mu muliro guno. Abantu babiri balumiziddwa, mulimu baluku bamututte mu ddwaliro Kiruddu ne nalobega Lilian bamututte mu clinic eri Makindye okufuna obujjanjabi. Tewali yafudde naye ebintu bibalirwamu obukadde bwa ssente bye byayidde. Tutandise ogwaffe ogw'okunoonyereza. Mu kiseera kino tetunaba kumanya ki oba obuzibu buvuddewa. Lugendo Chris Paul ne Brenda Namale be bakusakidde ekkulire lino. Poliisi ekutte n'eggaliro omusajja Kaggwensonyi abadde akabasanya abaana beyaleetebwa ate okukuuma. Abadde akola ku ssomero lya Mubende Public School embeera etabudde minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaducu. Minisita bw'alambudde essomero lino embeera gy'asanzeeyo emwennyamiza era n'awalirizibwa okuggala ekisulo ky'abayizi. Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Joyce Moriku Kaducu agaddewo ekisulo ku ssomero lya Mubende Public Model School. Kididi Brand Mwesigwa abadde yaleetebwa okukuuma abayizi abalinzi ate okubakabasanya bulira ddala 7 n'abatizaatiza obutageeza kumuloopa. Omuyizi omu yevudde mu Naddukire Headmaster n'amubuulira ensonga naye yagenze ku poliisi n'ekwata Mwesigwa. Minisita Kaducu atuukidde mu bayizi n'abasaba bamutwale gye basula naye bazudde bitisa ku basanze basula mu Kanyigu basula ku Butanda obw'amaddala 3 obwawerebwa. Ayongedde okuva mu mbeera abayizi ne bamutegeeza nti basula babiri ekimu ku biyinza okukabawaza abayizi. I've asked the manager to explain why he should put 2 children to sleep up on a triple decker on the top. But the parent may say that they want to buy another mattress. Let them say it together. Omukulu w'essomero James Palinga n'atabaddewo atuukidde n'akulira ebyenjigiriza Mubende Joseph Sepitose minisita n'abakunya okutula butunuzi nga bigenda mu maaso. Yes, we cannot establish whether they are in the hostel during the day. So these people are aware, yes. That is a big excuse that I do not want. Mami, we are very sorry. I got many children here. Straight away I ask, where are they sleeping? Can you prove that your job, you are not sleeping on job? You allow over 100 girls to bathe in 2 bathrooms. You come to inspect every time and you allow. Tusaba ole banabira nga basuka mu 12 abali mu kisulo bagabana obunabiro bubiri mbuka ate nga bana abakirinde. So you can have 10 girls together to bathe. That is the moral you are teaching them. Minisita awerekeddwa kamishina ebyenjigiriza ebisookerwako Dr. Cleophas Mugenyi RDC Mubende ne DPC bagenze mu kisulo Kaggwensonyi mwabadde asuza abaana nga ku buliri kwennyini kwabadde ng'akolera ebikolobero ebyo mbudde obw'ekiro ng'abayizi abala balaba. That means we encourage children to share beds and it is normal. It's not.
Have you seen the logic behind that? Minisita asubiddwa bakizudde nti essomero lino teririna lukusa luddukanye ekisulo n'ajjukira abalamuzi b'amasomero emubendera obutakola mulimu gwabwe alagidde ekisulo kiggaliwo okutuusa nga bafunye olukusa nabo ennaku bbiri zokka nga abaana bazeeka. Dormitory is closed today. 2 bathrooms for 100+ people, and for them to sleep to bathe in groups. You are promoting immorality. Big girls who are undergoing menstrual cycle, they sleep together, they bathe together. That is promoting the vice of homosexuality. Essomero lino tusanze nti waliwo ekisulo ekitakkirizibwa mu mateeka. Wali buvunaanyizibwa bwa inspector ba Mubende municipality okuggala ekisulo kino kubanga okusookera ddala bakiteekawo nga tebasabye lukusa. Yengudde okusomya Stella Malise emubendera enagala ekisulo olw'obutanda obutakkirizibwa. 10 years without license, they sleep in dormitories crowded with no permission. Dennis Kyobe yakusakidde eggule lino. Mawulire ganna ku nnyago tugenda kuwumulamu katono nnyo ku ddakiika zino 11 ezakayita ku ssaawa emu ate nkomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Bwe tukomawo mu Agabuutikidde. Ensiitaano y'abakirimaanyi tutunuulidde engeri enfo z'Amerika gye zirumbiddwamu e Syria. A business is just as good as its customers. It's just as successful as its customers. This week, as a company, we have decided to say thank you to all our customers, to all our partners, to all our sponsors, you, the readers of our papers, the people who watch our television stations, the listeners into our radios, and those of you who have given us all manner of business. As we celebrate 37 years, we would like to thank all our advertisers, readers, listeners, viewers of Vision Group platforms. It's you who have kept us in business and prospered us up to this level. Tubebaza mnonga, tuhereza esente zanyu, kutwikiririzamu n'okuguma nimutusupportinga. Mbwenu twenda kubasiima kandi twenda kubamanyisa ngu itwe twehiireyo okuguma nitubaheereza aha mutindo gwa haiguru munonga. Mmwe mutufudde kye tuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebbanga lyonna lye tumaze nga tuweereza singa sigabadde maanyi gammwe twandibadde obuulyawo twaggalawo dda. Mwebale nnyo okwagira ebivvulu, okusoma amawulire, okuwuliza radio, TV zaffe. Mwongere okusupportinga muteekakwaho. Katonda weere baba abisirewo mwanyala naawe. Afoyo kudogma mwami pacho. And we commit to always provide value. Thank you, thank you. I just want to say happy Customer Appreciation Week to all of you. When the day ends, the news starts. Across the day, the world is turning around, but so do our cameras. This is the reason why you should tune in to the news. The Prime Minister of Uganda. Conveniences caused by the COVID-19 pandemic. Meanwhile, Pope Francis has named Bishop Paul Semogerere. The proudest moments of this nation was the launch of the Simba Dam. We unpack for you the day's events because we have penetrated your locality to explain why things happen. Is it health? Domestic violence, transport, education, security. Urban. Ekitundu kino tukiguddewo n'omuwendo gw'abaana ab'obuwala abafuna embuto nga bato oba nga tebanneetuuka ogweraliikiriza abakungu mu disitulikiti y'e Kamuli ne basaba buli gwe kikwatako okusitukiramu ku nsonga eno okutaasa abaana b'eggwanga. Alipoota e Kamuli ziraze ng'abaana abawala abato 1,180 be bafuna embuto mu bbanga lya myezi 3 egiyise ekintu eky'obulabe eri ebiseera by'eggwanga lino eby'omu maaso.
Busoga kye kimu ku bitundu mu ggwanga ebisingamu omuwendo gw'abaana abawala abafuna embuto nga bato nga bawerera ddala ebitundu 7 ku buli 100 okusinziira ku alipoota ey'ekitongole ki United Nations Population Fund. Disitulikiti ey'e Kamuli ne Luuka ze zisinga abawala abazaala nga bato. Joshua Mboyizi atwala eby'abaana n'amaka e Kamuli agamba nti omwaka 2021 abaana omutwalo mulamba baafuna embuto ate omwaka oguwedde babadde 8 era nga kino akitadde ku bwavu n'obulagajjavu bw'abazadde. Abantu abandi batandika kunsho okunywa tibali kufaayo ku families deibwe sabaana baali okubona nga baza ku security emala. Mboyizi agamba nti n'obutabanguko mu maka bwongedde okusajjula embeera. Olingira abafumbo ole alinga mu east olawe tayalinga mu west akye kireete ekyo Luisi bana ife butabula kyakukola. Ekyennaku nti abaana abawala abazaala nga bato bawanduka mu masomero n'abamu abasajja babafunyisa embuto ne babaddukako ne basigala nga baboyaana. Mu kaifo w'okubayambako ku kizibu kino ekitongole ki Rape Hearts Uganda kizimbye ekifo eky'okutendekeramu bamaama bano ebyemikono basobole okweyimirizaawo n'abaana baabwe. Kiyitibwa Bucherimba Vocational Skilling Center nga kisangibwa mu munisipali y'e Kamuli era nga bakubatendeka mu kutunga okufumba emigaati okola sabuni n'ebintu ebirala ku bwereere nga Helen Lunkusa akikulira bwannyonnyola. Tuna bekare, tulina ebyalaani, tulina okusiba enviiri, tulina okusomesa okwendawulo kwe tubasomesa, waliwo carpentry eri abali mu welding, eri abali kusoma mu bibiina ebyendawulo. Bo abawala abeesanga mu mbeera eno basabiddwa obutaggwaamu ssuubi kuba ekifo kino kyakubayamba. Kubanga era bano abaana abasinga bava mu byalo nga tebasobola kwirayo. So ife twakuba nti abaana bano tubayambye batya nga Rape Hearts Foundation. Ekisooka justice yaibwe yalemwa. Ezira yabayamba, ezira kirowooza ku nti bano abaana omutwalo bali bakali kwetuka kuzaala. Nabano tubabudaabuda twabona nti embeera eno yabiseemu temukugiire kuba muntu gwe yandyenze kuba olwaido. Kuba eno tina enkomerero y'obulamu. Twogera naye. Ivan Lubega yakusakidde eggulire lino. Omubaka omukyala wa Butambala Hajat Aisha Kabanda adduukiridde abantu mu ggombolola y'e Kalamba n'ensukusa z'ebitooke eby'embala eziwerera ddala omutwalo mulamba. Agenderedde okwongera okwaza emmere mu kitundu n'okudduukirira abantu bwe oluvannyuma lw'okulumbibwa akawuka akasaanyaawo emmere. Oluvanyuma lw'akawuka akali ebitooke n'emmwanyi okulumba abalimi e Butambala mu ggombolola y'e Kalamba, omubaka omukyala ow'ekitundu kino Hajat Aisha Kabanda adduukiridde eggombolola eno n'ensukusa z'ebitooke eby'embala ebitalumbibwa bulwadde omutwalo mulamba. Omubaka Kabanda era abatwalidde n'omulimisa Bashir mu biro n'abasomesa engeri y'okubisimbamu n'okubirabirira. Kusima ebitooke mu nsuku empya nga bwe twagamba. Ekyokubiri tebalina kulekako mpumumpu kubanga empumumpu zisaasaanya obulwadde obwa BBW. Ekyokulala bwe baba batemye ebitooke nga bayunjuzza amatooke balina okutema omugogo paka wansi okulaba nga kayovu tasaasana mu lusuku lwabwe. Abakuutidde obutabitunda era nti wakubirambula alabe bwe bituuse nga singa banaabifaako kyakuyamba okwaza emmere mu kitundu kyabwe. Tulowooza nti betuwadde be babasobola. Omulimisa ono yakola omulimu okuyita mu bantu anoonyereze ddala baki be tulowooza nti bwe tunaabawa ensigo yaffe tusobola okugizaaza n'egenda awalala. So nyina obwesigwa nti bajja kubisimba. Naye nze ng'omubaka mbawadde wiiki nga 3 ate tubeetoololemu tulabe omulimu gwe tubawadde gunaaba gutambuza. Obulamu bwange omusawo yanzija ku lumonde ne muwogo. Kati nyina okulabirira ennyo ekitooke okulaba ng'afuna ettooke lya buli lunaku. Twebaza omubaka kubanga ababaka ba paalamenti mukyatume tulonda bonna teri yali atuwadde ku bitooke. Ssentebe w'eggombolola eno Yusufu Alakira ne sipiika boogedde ku ngeri akawuka gye kaabakosa ne kibaviirako n'obwavu. Honorable Aisha Kabanda atujje mu bwavu olw'ensonga nti atuwadde emmere, atuwadde bizinensi, atuleetedde ekitooke ekirungi. Abituleetedde mu sizoni yennyini ey'enkuba nkubiriza bannakalamba abafunye ebitooke okubikozesa obulungi, okubikuuma, okubirabirira. Kino kyatukoledde kituwa enkola n'okunyiikira. Ate abatuuze n'abakulembeze okuva mu bitundu bya Makindye Essimbwa zooni ekisangibwa e Kansanga bawanjagidde KCC okubayamba ku kasasiro abafuukidde ekizibu. Bano era bennyamidde olw'okuba n'ebimotoka ebisomba kasasiro tebirabikako nga kati bali mu kutya okulumbibwa endwadde eziva ku bukyafu ate ng'ekitundu kye balimu kyanzigotta. Baffe bano nabo balinamu obuzibu
twabagamba nti kasasiro bamukunganyenga wamu nti emmotoka banteze basobole kumutwala emmotoka wekola ki wetuuka kubanga amayumba gano ge bazimba gegaawe. This is a formal setting nti emmotoka tweriyo oluguudo olugazi nti tujja kubeera emmotoka ekole ki eyingiremu. Ekitundu kyabwe ng'ogyeko okubeeramu bannayuganda mulimu ne bannansi ba Eritrea, Somalia, South Sudan, Congo n'amawanga amalala. Nabwekityo bannansi ba Eritrea mu kibiina kyabwe ekya The Association of Eritrean Refugee wamu ne KCC ebayonjeza ekitundu kino. This idea we appeal that why don't we show our love, our hospitality for them, for Uganda. Obumotoka obutono mu Makindye division obusobola okuyita mu bukubo buno obutono nga tusobola okujjayo kasasiro ne tumutwala ne tumugambira gy'alina okubeera. William Buyondo ne Robin Nantale bakusakidde eggulire lino. Ab'ekibiina ekigatta abayizi bonna mu ggwanga ekya Uganda National Students Association bagenda kukuba Ministry y'ebyenjigiriza mu mbuga z'amateeka lwa kugalawo ofiisi za kibiina kino nga bo abazivunaanyizibwako tebeebuuziddwako. Kyaddiridde ssaabawandiisi w'ekibiina kino okukubwa mu kkooti olw'okukwata obubi ensimbi z'ekibiina. Abakulembeze b'ekibiina obegattira abayizi bonna mu ggwanga ekya Uganda National Students Association bagenda kuddukira mu kkooti olw'omuwandiisi w'enkalakale minisitule y'ebyenjigiriza okusala okugala ofiisi zaabwe babadde bakolera emirimu. Bagamba nti ekyabadde ssaabawandiisi waabwe Kiruddu Fred okukwata obyensimbi z'ekibiina kino minisitule n'esala okugala ofiisi zaabwe nga tebuuziddwa ku kyamu. Abakulembeddwamu pulezidenti w'ekibiina kyabwe Nasasira Bill Clinton okuva e Mbarara University omumyuka we Motesi Hadija okuva Makerere University Anyango Lilian ogimu okuva mu St. Elizabeth Institute of Health Professionals emikono bakulumira emiti y'ebyenjigiriza olw'engeri yakutema ensonga zaabwe. Tulina abayizi abajja ku ofiisi be tubadde tuweerera mu ggwanga lyonna abalina scholarships za UNSA. Tubadde tulina abayizi be tugulira scholastic materials oba ebintu bye beetaaga mu masomero. So essaawa zino ne bwe bajja ku ofiisi tebasobola tusangawo. Bavumiridde ekyakirukuti okubulankanya ensimbi ezisoboka mu byakalamba nga mu kiseera kino bamwetaagako n'embalirira. Ssente zino ze twogerako ezaakuŋŋaanyibwa akawumbi akamu n'obukadde 600 ezo ssente bayizi be bazisasula. Buli mwana ow'eggwanga lino erya Uganda asasula 2,000 buli mwaka. Era nga tukkiriza nti babeneficiary bezo ssente tebaziganyiddwamu. Wallace Alfred Omweni akulenga ssaabawandiisi w'ekibiina kyabwe nga bakyanoonyereza ku Kirukuti. Kyensuubira alina ebisaanyizo byonna ebimuleetera okuba nga ye muntu omutuufu okuteekamu ekyo ekifo. Tugenda ku having a meeting ne minisita twakamuwandiikira ebbaluwa zaffe 2 naye bwe kiba kiganye nga constitution bwetuwa amateeka era tujja kuyita organizations endala. Tubadde tukola ne organizations NGOs naye era tujja kugenda ne wa patron wa association yaffe nga ye president w'eggwanga okubaako ebintu bye tutereeza n'okulaba nti association etambula mu maaso. Kalakalira mu minisitule y'ebyenjigiriza akettulamu lukyayimiriza emirimu gyakirekuti olw'okubulankanya ensimbi ati anoonyerezebwako. Josephine Senfuma yakusakidde eggulu lino. Mu kaweefube w'okukuuma obuyonjo abavubuka bannalutale mu kibuga ky'e Lukaya batongoza campaign gye batuumye Keep Lukaya Clean. Campaign eno egendereddwamu okuyigiriza abantu emiganyulo egiri mu buyonjo n'akabi akayinza okubeera mu bukyafu okuli n'endwadde ezitali zimu. President wa Lutale Club y'e Lukaya Dr. Margaret Nabagala Ntambazi campaign ya Keep Lukaya Clean agitongoleza mu kalere k'emichomo aka Lukaya Road Toll. Ntambazi abadde n'abavubuka bannalutale okuva mu club z'amasomero n'amatendekero ag'enjawulo n'ategeeza nti Lukaya bamusuubira nti obudde bwonna asuumuusibwa n'ava ku mutendera gwa Town Council n'afuulibwa munisipaali nga baagala kino okubaawo nga n'omutindo gw'ebyobuyonjo gulinyisiddwa. Lukaya n'atuukana n'omulembe gw'ebibuga ebirala. Ntambazi ajjukiza bannalukaya nti buvunaanyizibwa bwabwe buli omu okuyonja w'akolera ku bakasiro bw'avundirawo aviirako endwadde ne zibatwalako ssente nnyingi mu kwejjanjabisa. Ekigambo bakiyita Keep Lukaya Clean nti Lukaya waffe tumukuume nga ki nga muyonjo twagala
olwaleero buli muntu wano ku lwolitoolo wali abalina emidaala abalina amaduuka abali mu katale bonna bonna basobole okumanga ekibuga kyaffe nga kiyonjo. Agambye nti kino bakukikola omulundi gumu buli mwezi kyokka buli muntu okuyonja wakolera kirina kuba kya buli lunaku. Endwadde nnyingi nnyo ziva mu bukyafu, ziva mu bulwadde mu kasasiro obutamuyonja. Olwaleero twatongozza twalangiridde buli munnaluka ya buli ali mu buluka ya town council ayonje amaka ge, ayonje omudaala gwe, ayonje edduuka mu maaso g'edduuka lye g'amaka ge. Naffe nga bannalutale mwe tubayambidde okulanga tugenda tuyera. Yakulira essomero lya gavumenti erya Mugwanya Preparatory School Brother Godfrey Rutaya akubiriza bannayuganda okweteekera obukadde bwabwe olunaku olusooka nga bakatandika okukola. Rutaya nga yakulira akakiiko akakwasisa empisa aka Wakiso District Teachers Association awezezza emyaka 6 egy'okuwummula. Agamba nti yalindira olunaku lw'anaawa woofiisi eryamuddira mu bigere agenda akola ebibye. Loota okuva nga wakatandika emirimu gyewakatandika okukola. Loota tutya roadmap eyo gikole nti myaka 4 n'abanfaanana nti 5 n'abanfaanana nti 6 wennaawummulira nja kuwummula. Era kyobula nti nabadde nze neesibyeko bakama bange ne baga njagala kuwummula. Njagala naffe tukuba ekiragaano. Ne Joseph Bogere yakulira essomero lya Sir Apollo Kaggwa Memorial Primary School e Manyangwa mu Kasangati asiimiddwa ekitongole ky'ebyenjigiriza ekya Wakiso District olw'okulaakulanya essomero lya Bonna Basome. Baagi eno baagituwa mu Wakiso District ng'essomero lisinze okukola obulungi mu masomero ga UPE. Sennabuli abaagala ayina n'ekibuuka Lumumbe bakusakidde eggulu lino. Kale agabuutikidde tukyalina mangi ngenda kuddamu mpumulemu nkomewo nago mu kitundu ekyokusatu tova ku Abantu ne Bukedde TV. What if you could boost your most loved entertainment? We're up in the ante. Upgrade your DSTV package and we'll boost you to the next higher package at no extra cost. If you're on Access and step up to Family, you get boosted to Compact. You know what I mean. If you're on Family, step up to Compact and we'll boost you to Compact Plus. That's an absolute ripper. And if you're on Compact, step up to Compact Plus. You'll get boosted to Premium. It's gonna be lit. Step up and we'll boost you even higher at no extra charge with DSTV. Brought to you by Gossip. Actually, we have been cancellized. Gossip ever on Ugandan television. Babuweze ekizibu babuwera ffe ababwambala ne gye babutunda tebabujja ino itakako ene kakusika. Short Circuit with Witty Success. Red Carpet, my name is Jackson Vunganyi. Thank you for hanging out with me. For more entertainment news, I'm so excited. I don't know if you are excited to see. Trends and movies. Feel like you've never Entertaining you all day with our Abantainment shows. Tune into Urban TV on StarTimes channel 130 and Go TV channel 375. Tosuwagafa ku byemizannyo. Ne bannabyamizannyo abakyasinze wano n'ebweru w'eggwanga. Manyi obuzibu bwe balina. Balowooza obuwanguzi bwe baafunanga luli emabega bagenda kuddamu babufune mu seconds 5 oba mu bbanga ttono. Tega omukutu gwa Star Times 225, omukutu gwa Zam TV 354 ne DSTV 378. Urban. Mu kitundu kino ekyokusatu era ekisembayo ekyamawulire agabuutikidde katukigulewo ne bannamawulire abakeeredde mu kiyongobero oluvanyuma lw'okufa kwa munaabwe Edward Muhumuza
agudde ku kabenje ng'agenda ku yunivasite ya Nkumba gy'abadde asomera. Akabenje kano kaguddewo ku makya g'olunaku olwaleero mu bitundu by'Empala ku luguudo lwa Entebbe Express Highway bw'abadde anaatera okutuuka Enkumba. Bannamawulire bakeeredde mu kiyongobero olw'okufa kwa munnamawulire munnaabwe Edward Muhumuza abadde akolera ku NTV. Muhumuza afiiridde mu kabenje kaafunye ku makya ku Entebbe Express Highway ng'agenda ku yunivasite Enkumba gy'abadde asomera okutwalayo waaka ng'akola diguli mu mawulire. Batuse wano nagenza olaba ng'omuntu akyalimu nga magulu geezingidde munda. So the first impression gye ndabye omutwe gwonna gwadde kuyiika, like the brain was coming out, n'omusaayi nga mungi. Ng'eyo omutuuka kumu examine nga wazaako omutereza omutwe. Kigambibwa nti emmotoka ye Toyota Passo namba UBG B323S mulemeredde n'atomera akapande k'oku luguudo ne yeefuula emirundi egiwera n'emutirawo. N'aluzinga control n'atomera Polo wano ku road toll ubasasulira. Naye omuntu kyamukisa mubi afiiriddewo. Ogeddeko n'ababaddewo okubadde n'omusawo amuduukiridde ne babako bye batubuulidde. Omutwe gwonna, the whole skull yadde crushed, yadde molded, nga eggumba lidda wano eddala lidda wano, so nga waliwo na open head injury, yadde so serious. Abamu ku bantu b'Enkumba okuli n'omusomesa nabo boogedde kufa kwa Muhumuza. Eggulo nga mugamba ku classes za leero nga mugamba nze ndi ready nja kubaayo ne koswak wange ali ready n'aŋŋamba tamanyiye kuba emirimu gyabadde mingi gyakola abadde naye avaho yima naye kinneewunyisiza ku makya gano nga batugamba ti nno afudde. At this tender age, you know, Edward, knowing him on a personal level is when he joined here, but I've known him as a journalist who loved his job. He's been a friend, classmate, like we've been close since we are few in our class, and I really can't really say so much, but one thing I can only say is he has just been a humble guy in our class. Bannamawulire ab'enjawulo oluwulidde amawulire gano ne bazambalira ku mugongo okutuuka ku ggwanika y'emulago omugenzi gy'abadde atwaliddwa. Bano mubadde ne byasomako nabo bamwogeddeko ng'abadde omukozi ate omuntu mulamu. Kale kirumba nnyo nti ffe ku desiki twali twongeddeko omuntu ng'oyo, naye ate ku ssaawa ya leero agenze ate biba byakuddamu kuzimba, kale kyakusalirwa kunene nnyo. Nokubaddeko bakozi banne ku NTV ne Vision Group gy'asooka okukolera ne bamutendereza. Okubanga Muhumuza wabadde atandise okweyagalira mu bulamu, Katonda amututte. Abadde alina ebirooto bingi okusitula obulamu bwe ng'omuntu n'abantu be. Muhumuza afiiridde ku myaka 32 era nga waakuzikibwa ekyegeegwa ku bbalaza. Shamshad Nalujja yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Eddakiika ziringa 22 ezibulayo okwera essaawa 2 wano sigenda kubanga nsukkawo. Nkwebaza munaffe wetambudde mu galeero, lindirira amawulire amalala ku ssaawa 4 ku gataliiko nfuufu ku Bukedde TV 1, ku Abantu TV The News ku ssaawa 3 ez'ekiro, ate ku 10:5 Bukedde Farmer Radio Mbutikizi ku ssaawa 3 ez'ekiro wajjabayo amawulire mu lulimi Oluganda. Nze Ismail Nsubuga atakumira mpeera akunkumire.
When the day ends, the news starts. Across the day, the world is turning around, but so do our cameras. This is the reason why you should tune in to the news. The Prime Minister of Uganda. Conveniences caused by the COVID-19 pandemic. Meanwhile, Pope Francis has named Bishop Paul Semogerere. The proudest moments of this nation was the launch of the Simba Dam. We unpack for you